Abasiraamu mu bitundu by'Emityana bajjumbidde okusala ebisolo. Sheikh Mohammed Kaweesa ngono yakulembeddemu enteekateeka eno atutegeezezza nga kino bwe bakitandise olunaku lw'eggulo era nga bagenda kusala ebisolo okutuusa olunaku lw'enkya. Twebaza Katonda atusobozesezza okubeera nti olwaleero tuyingidde olunaku lwaffe olwokubiri nga tuli ku pulogulaamu eno ey'okusala. Mu ngeri enjawulo tujja kugezaako okwebaza baganda baffe okuva ettake olwaleero abatuwadde ente zino zisobodde okusala ezibadde ziwerera ddala 35. Ennyama eyo tugigabanyizaako mu bitundu eby'enjawulo mu mizikiti egy'enjawulo. Haji Sula Kalumba omu ku bawomya omutwe mu nteekateeka eno asabye abasiraamu okujjumbira okusala ebisolo ng'akabonero ak'amaanyi eri enzikiriza y'obusiraamu. Tukkiriza enkola y'obusiraamu ya jjajjaffe Nabbi Ibrahim yakola okuwona okusala omwana we kubanga ekikemo kyali kize nga alina kusala mwana Allah n'asaasira n'amuwa ensolo bbiri. Abatuuze abaweereddwa ettu beebazizza bya nsusso. Mukama baffe mwenna batuweereza buli mwaka gwonna embeera nga mutufaako embeera nga mutuweereza akanyama kano abantu baffe ne bawuutako. N'abakulembeze b'ekibiina ki NUP Lubaga bakedde ku Masigidi Bilali na Lukolongo okudduukirira bayimaamu n'emizikiti mu kitundu kino. Babawadde ente n'ensimbi enkalu. Era atuwadde ente 2 ate nga tuli Lubaga North ne Lubaga South. Kya bbeeyi kya kitiibwa eri omuntu yenna abawadde gwawa. Bano babadde bakulembeddwamu Ronald Semaganda batubuulidde ensonga lwaki basazeewo okudduukirira abasiraamu. Twajja bakulembeze kulaba nti yakyusa ate bulamu bwe. Neffe tulina generation gye tuli mu kuzimba ng'abakulembeze y'okulaba nti tugenda kuba bakulembeze oba tuli bakulembeze abakyusa obulamu bwabo abaabalonda. Yeeyongedde naddala ennyama, ebintu eby'enjawulo ebikozesebwa ewaka of which era tekijja tugaana kulanga tufuba okulanga tukwataganira wamu n'abatuuze baffe batuuseeko ne tusaba abali mu paliamenti balabe nga batuyamba ebintu ebyo bisalike ebbeeyi. Abakulembeze basuubizza okuyamba abasiraamu mu nsonga ez'enjawulo. Ofiisi y'eggombolola ey'obwa mmeeya ngazi luba lutindo olukuyamba okutuukira embassies ez'enjawulo okutuukira ebitongole ebyenjawulo mu kusakira umma y'obusiraamu. Agamu ku makulu ga Eid al-Adha kwe kusaddaaka n'okuddukira abatalina busobozi n'ebyesaveera ng'eneekuzibwa okumala ennaku 3.